Kwogera n'ogamba nti tunoonyeza walungi we tukwatidde vidiyo. Eno tugikulambuuzizza ne tukulaga engeri ekintu ekitambulamu mu mbeera efaananako okwo bw'etyo. Kale okutwaliza wamu oba awalala, twagala okuba nga tukwebaza gwe yatandika naffe okuba ng'olaba vidiyo zino okutuusa olwaleero. Tumalirize vidiyo eno obe ng'osobola okuba nga naawe obaako ky'osoma obaako ky'oyiga mu mbeera efaana bwe. Tugaa nti Farm Business Uganda tumanyi nti ekintu ekitono so kifuula bizinesi. Abantu abamu tekyetaaga bintu bingi nnyo okulima kinene, naye tandika n'ekitono kirabe nga bizinesi. Genda kuwa n'okusinga oyo yeerowooza nti ye bw'alima ekingi oba bw'alunda ekingi asobola okuba nga kyekisobola okuba nga kimuwanirira. Osolima ekitono naye n'okirabira bulungi ne kikuwa ssente, gwe nno naawe n'oba nga osobola okuba nga tewejjusa. So tukusaba nti nno otambule naffe, otambula naffe kubanga ffe tukuwa amagezi. Bantu bangi abatwenyumiririza munaamu tebajja kujja mu kamera wano eno mu mbeera efaananako okwo bw'etyo. So ffe tuli banjawuloko okwo. Ennamba mwe ziri mu kalango ez'okubako n'eza WhatsApp. Osobola okujja n'oba ng'osobola okuba ng'okola ki ng'otubuuza. Nawe ayagala okusomesa era tukubuulira emitendera gy'oyitamu n'osomesebwa. Kino njagala nkyawule nga tuli mu kamera nti omuntu yenna ng'oyagala kusomesa Katonda kyanjawulo naawe akalina ng'obuuza. Misaakiya eriyo abantu abajja nga ayagala musomesa, ekyokusomesa kyanjawulo n'okola ki n'okubanga ekintu okirina ogaba nina Katonda kalina katuuse wano naye nkoze ntya. Kyanjawulo ekyo n'omuntu ayagala omusomesa atandike, ekyo kyanjawulo. So ekyo njagala mbe nga tuli mu kamera okubanga tukikutegeeza mu mbeera ezifaananako okwo bwe zityo. Njagala obuuze ku balabi baffe abalungi. Abalabi ba Farm Business Uganda abali ku YouTube mwena tusobola okubeebaza okuva gye tutandikidde okutuuka wano. Eno vidiyo gye tugenda okukwata yesembayo olunaku olwaleero. Kitereezezza bulungi olwaleero. Si buli wamu. Si buli wamu nedda. Olwaleero yesembyeyo. Kati ntuuse okubeebaza mwena abagezi nga mutugoberera. Kubutunda webaze n'abatuwa ku mirimu, n'abo abatuwa ku mirimu n'abagenze nga batuwagira buli kimu. Yes. Ntuuse okubeebaza. N'abo batatuwagidde naye nga kye bali bakifunye ku ffe. Nammwe twagala okubeebaza. N'abalala nsobola bakubiriza. Yes. Nti no n'oba tewajja kufa ekinendo kwa. Yes. Osobola okujja ne tukuwa amagezi. Ne tukulagira engeri y'okutambuza emirimu gino. Olw'ensonga oli ayinza okuba yakuguza endokwa obanga gwe kennyini weekolera na saibediyo naye nga tolina idea ku butunda nga tosobola kubulima. Yes. Kati osobola okukwatagana naffe ne tuba nga tujja ku nnimiro yo ne tukuwa amagezi n'obanga ekintu okifunamu ngaffe tukifunyemu. Kubanza ekyamazima ngezezaako okifunamu. Yes. We natandikira si wooli waliwo enjawulo. Basebo ne banyabo tambula naffe naawe olabe enjawulo mu nsonga ez'okulima n'okulunda. Nabadde ne dokita omu mukwano gwaffe nnyo tatandika naye ali saidize eyo yesejja kwogera naye ekituufu tosobola tambula naffe n'otenyumiririza mu mbeera efaananako bwetyo. So tambula naffe tukuwe endokwa ennungi ez'obutunda, tukuwa amagezi, tukwase projekiti tugikuddukanyize projekiti etambule bulungi. Komanya ogiwadde abantu nga kye bali okukola bakitegeera mu mbeera efaananako ne woba oli luddawa esigala etambula. Nakati bw'obanga oli weruwagwa n'ogamba naye ate wakolera ffe tukolera mmwe twajjirira mmwe nga Bayibuli bwegamba nti Yesu yajjirira boonoonyi naye ate ffe twajjirira mmwe nga Farm Business Uganda. Misaakiya akatunda kano ndaba okaleegesezza, njagala otaasa oyo ali eyo okaleegesezza gozi. Kyokka eriyo abakaleegesa seŋŋeeti, kyokka ate eriyo abakaleegesa waya. Kakati gwe ssebo osingirawo oli akaleegesezza namala kuba ku seŋŋenga mala ate ng'ataddeko akatimba. Yes. Kakati byonna tebyali badde bibi era seŋŋenge ne waya byali badde birungi kuba bigumu. Naye obuzibu obuli ku bintu ebyo omusana we gwaka ennyo
waye esuwa ebuguma ebe sobola okwokya embowabowa z'obutunda neziba nga zifuna ebiwundu kale kyekizibu ekiri ku waya n'esengenge z'oyogerako. Kati ife tukozesa goozi zino, waliwo goozi saizi enene esobola okola nga waya oba sengenge gyebakozesa abamu. Waliwo goozi abamu saizi eyo bagiyita 150 eba ekola bulungi nnyo kuleega ze zibeera ku main. Then noleeta saizi waliwo 36 abamu bakozesa 28 naye 28 eba ekutuka oba ogisika nga oli mugireega ekutuka nnyo okola batukozesa 36 era yeno gyolaba eno eyayitako eno eya 36. Then enene yeno ku main gyenjogerako yo saizi tezenkana zonna ezikola bulungi nolaba ekitindiro kyo nga kigumye bulungi nga kisobola kugwa. Omuntu omulala ayagala kutegeera singa mba ndezeeko waya nenteekako akatimba nga sireegeseza goozi nange nsobola okuba nga nfunamu. Era ofunamu naye ebikola ebimu bifuna ebirwadde olw'ensonga waya eyo esobola okwokya biri ebibowabowa bino kuno kwekaba nga kayise ku waya eno gyoba oteeseeko eba esuuwa ebuguma mu biseera eby'omusana nga mungi ogenda osanga kuno eno ku bibowabowa luno olw'akatundu nga kuzeeko ebiwundu era ennimiro yo efuna ebirwadde mu maaso eyo. Naye kati nze nkozesa goozi yesigala mu mbeera yaayo nesigala nga yo tekosa kikolo era tekosa katunda kasigala kalamu bulungi buli kimu. Ate ekirala nti goozi ono akatunda kano kabaako tugiyita emikono egimu egikezizingirirako naye ate ku waya obuntu obuba buseereza kitegeeza singa ofuna empewo ey'amaanyi kisoboka okumaliriza nga akatunda kuba kafuuye oba ne bakabikkula mu mbeera endala efaananako okwo bwetyo. Kiba kisoboka. Miss Akia, akatunda kano mba nsobola okanoga bbanga ki? Bwe kali wano okuva twakasimbira paka okukadiwa kantandise okanoga. Olaba kano tekali mu mwaka mulamba bwe kali wano kakyasobola okutambula emyaka emirala 2 mu maaso nga tekalina buzibu. Emyaka emirala 2 nga tekalina buzibu. Kasamba nga ndikafuira mu budde naye obuzibu bwe tufuna ebiseera ebisinga obungi ku bantu abalimu obutunda. Kati olaba kano wekabala bwe kati tekaliko kimuli kingi abamu balekera okufuuyira bakomaawo. Ogenda osanga nga mulimu ebiwuka ebizze ne bizimbamu naye bibanga byonoona obutunda obwo. Ogenda osanga ennimiro ogenda ogifuuyira omulundi oguddako nga etandise okumulika naye nga ekigenge kigiwambye oluusi nga n'ebikola ebimu bitandise okala amatabi agamu waggulu eyo nga bikala. So osigala ofuuyira niwe kubanga tekuli butunda ebiseera ebyo nga bweddeko osigala ofuuyira bufuuyizi naye banga ogoba ebiwuka nga tebigirumba ennimiro eyo esigala ewangaala paka ekiseera kyayo ekituufu ekiba kituukidde ekyokukadiwa oba okufaawo. Tugendeko ne wali tubalage bakakase eti nno tetujja kubagamba nti buno bwakatandika okwengera okumanya akengedde okaleeta kala eya papo kano kakyali kabisi naye kano kengedde naye kati butandise tunagenda otuuka mu mwezi ogw'omukaaga kagugwako okuyingira mu gw'omusanvu tunaaba bona nga obusinga obungi bwengeranga era awo mu kunoga bungi era awo ensuubirira okunoga ekiro ezitandika binaawo okugenda maaso. Ennimiro obutunda bwokwebuli kutwaliza awamu. Kitegeeza ngenda nkanoga emyaka gyange 4 gwe nno ofunze gibeera 3 naye kasobola okumalayo emyaka 4 wonna. Weebale kubanga ekumidde ku Farm Business Uganda. Miss Akia, njagala oweeyo omuntu oyo akalowoozo ekigambo ekyamagezi oba ekigambo ekikyusa omuntu oyo yatannaba tandika omuntu oyo yali atandise oli kitegeera muweeyo ekigambo ekyamagezi. Kati omuntu oyo yenna atannaba kutandika kulima katunda n'oba olina akataka katono nze nkusaba wenyigire mu mulimo gwa katunda kuba ffe tulimye obutunda naye obutunda ye bizinesi esobola okuwa ssente
nobanga alizironda obulonzi mu biseera by'okunoga ng'otandise okunoga obutunda. Kale mbakubiriza bonna ababa bagadde okulima obutunda batwekwateko amasimu gaffe kwe gali babeere nga batukubira endokwa tubeera nazo mu bungi n'obutunda obwengedde webanga waliwo abwagala nabo tusobola obufuna kuba zino ennimiro we ziri si eno yokka n'endala gye ziri aba asobola okutukubira ku masimu gaffe n'abanga asobola okufuna obutunda obwenvu n'endokwa gye ziri buli mu taipu ekika kyonna ky'oba oyagadde osobola zifuna n'oba oyagadde bungi ki bwonna bubeerayo. Tweyanziza nnyo tweyanzeege abaganda balina enjogera egamba nti n'alima walungi ate tananyuka. Tutera okubatuusaako abalimi baffe tubeera bize emirimu egyo gye mutuwa naye ate ne tubalaga n'abalimi baffe ebimu bye batuuseeko mu mbeera efaanana bw'etyo. Farm business yajjirira mmwe mwenna tuga nti fama ku fama mulimi ku mulimi logo ya kitooke na mutwe gwa nte ekitooke kikiikirira ebyobulimi byonna oba ettooke eryo ly'okula likiikirira ebyobulimi byonna ate omutwe gwe ne gusiikirira ebyobulunzi byonna. So tuga nti logo ya kitooke na mutwe gwa nte tuba tukutegeeza nti logo eyo gy'oli okulaba ente gy'oli okola ekiikiridde ebyobulunzi ate ekitooke ne likiikirira ebyobulimi byonna. Twatandise bwe tutyo era ndowooza leka tumalirize bwe tuti mu mbeera efaanako bwe tutyo naye nga mbagamba nti yingira mulimu ogw'okulima nga tokyamuse mwewala ababbi abafere abayaaye mu mbeera efaanako bw'eti eriyo omuntu asobola okujja mwewale WhatsApp groups ezo mwewale zi Facebook ezo mujje omuntu ng'osinzira nawe okulaba nti ono mujji wano naye tojja Facebook yo ekimu ku bintu ebidiriddeko abafere oba abayaaye. So naffe twabasiise tubaga tojja gye tunoga nti banzibira ku Facebook twabibagobako temukyajja temukyabitugamba kubanga ebyo twalaba nga ffe tebitutwala mu maaso. Kale omulabi waffe omulungi weebale kubanga otugobera sharinga linki osubscribinge olaikinge mwabatufuna ku lutimbe ng'olwa YouTube mwe mubafunye naye ate aba TV n'aba radio mwenna twagala okubanga twebaza eri abatulaba ssebo ate ne bama ne batuwuliriza mu mbeera efaana bw'eti ebbanga litumaze nga tetuliyo ku radio bakubira essimu ne baagala otukolamu emidookooli naye ekyatuyimiriza emirimu tulina mingi ate bwe tubeera n'emirimu mingi naffe twagala okubeerako ne famire zaffe. So twabakubiriza nti mufune essimu eza smartphone oba mugule TV zammwe zibeere mu mayumba gammwe mu mbeera efaananako bw'etyo. Mwebale okubanga mutambudde naffe okutuusa akadde kano.